byabaka amasebu mpulidde osema bw'obirya ovuddeyo n'ogamba ffe bannansi abalinze emyaka 5 mbu bwe tumala okulonda tutambule tudde ewaka teteri kukuuma kalulu wano wagenda okubawo okulya n'okukomba essuwaani abo abamagye n'abasirikale baganda baffe mikwano gyaffe batata baffe bamama baffe kikafuuwa okuzanyira mu kalulu k'abannayuganda guno omulundi kano akalulu ketugendamu kaakwekalakaasa oba oyagala oba toyagala nkunga buli wa NRM yenna omwaka guno General Museveni yavaayo n'agamba nti Nuupu yamubba obululu bwe miliyoni nnamba ey'obululu nkunga gwe wa NRM wagera NRM baawo okuuma akalulu ka NRM baawo okuuma akalulu ka Museveni baawo okuuma akalulu k'abakandidati ba NRM bonna n'abo ab'ebibiina bonna ebalala naffe aba Nuupu kitukakatako ku luno okukuuma akalulu kaffe butiribiri waveewo okubba obululu nga Museveni yagamba nti twamubba akalulu naffe tugamba tetwagala kutubba akalulu oba NRM bw'omala okulonda buuka obugwawo olondedde polling station yiveemu obukewo mita 10 teri tteeka na limu lyomenye gwe munnansi akubya akalulu ko okusigala ku polling station ng'olinda akalulu kwe kabalibwe nga bw'okakuuma teri tteeka lyomenye bannansi mwenna mbakoowoola. This is the chance we have to change the leadership of Uganda. Eno echansi yokka gye tulina ffe bannansi okukomya okubonaabona kwaffe. Nkunga buli muvubuka yenna gy'ali. Nkunga buli muvubuka yenna n'ayagala enkyukakyuka. Nkunga buli muvubuka yenna awulira nti Uganda emuzitooweredde. Ng'owulira twagala oweweere, ng'oyagala oweweereko ofune ku bulamu obulungi era obweyagaza. Genda okuba akalulu, bw'omala okuba akalulu, buukawo mita 10 odde wabbali wa polling station okuuma akalulu. Tova ku polling station. Kano akalulu ke tugendamu kaakwekalakaasa. Babala akalulu kaffe, gwe tumala okuwangula nti NUP ewangudde, oba wa NRM yawangudde owa NRM ajaganye. Oba wa Nuupu yawangudde owa Nuupu ayaganye. Oba FDC yawangudde owa FDC azaganye. Awayiganye obuwanguzi bwe baatuuseeko. Simon Byabakama. Bannayuganda twazibuse amaaso. Tumanyi nti buli kimu ekifuga buli kimu kye tulaba nga kibi oba nga kirungi byonna politics ya kifuga. Bukulembeze bwe bubifuga. Obwavu obulumye bannayuganda byonna bukulembeze. Enguudo embi obukulembeze obubi obuliwo kiba tulina enguudo embi. Ebbula ly'eddagala mu malwaliro ebbula ly'eddagala mu malwaliro lireetebwa obukulembeze obubi obuli waggulu okuviira ddala ku pulezidenti. Ekinyingi ekivunda kuva ku mutwe. Kano akaseera kaffe mwateddewo okulonda tujje tukole choice ku bakulembeze be twagala. Temugenda kutulondera UPDF tegenda kutulondera mukulembeze, NRM police tegenda kutulondera mukulembeze. Obuyinza bwaffe oba temwagala tulonde mujjeewo okulonda naye kuno waliwo okulya n'okukomba essuwaani gwe munnayuganda ali eyampuliriza. Kano akaseera kaakwenunula temwetuulako temulowooza nti bino byakusaaga bino tuli mu bya ddala. Gwe munnayuganda ali eyo gamba munne ategeeze munne n'oyo ategeeze oli omulala nti kano akaseera this is a revolution tugenda kukyusa bukulembeze. Oyo Simon Byabakama Ssemanga bw'abirya alinga embizzi. Kikafuuwe ku luno okuzanyira ku kalulu k'abannansi. Kikafuuwe ku luno okutufuula nti okuwuddisa bannansi oba okutegeerera. Tuli bakulu, tulina emyaka 3, 25, 18 paka ku myaka 4. Twagala nkyukakyuka. Wano waliwo okulya n'okukomba essuwaani. Gwe munnayuganda siba engatto zenywere oba ojja okulonda. Kuba tugenda gugulana na byakwerinda. Tulwanyisa gavumenti nnamba erina ssente, erina amagye, erina poliisi. Erina n'obubiina obulala obw'abakundi, erina n'abakubi b'emiggo bakawuula. So gwe munnayuganda ng'ogenda okulonda. Jangu nga weenywezezza. Mujje tulwanirire ensi yaffe. Ensi yaffe tukolerere abaana baffe turekera tufe ne bwe tunaaba tuvuddewo nti abaana baffe abaliddawo bali nga batata baffe baalwanirira ensi yaffe gegana amatiribula ge tulina essaawa eno bwe bali banga bagamba abaana baffe. So njagala okukunga buli munnayuganda muve ku bigambo by'amagye
amagye tegana kwenyigira mu kulonda, poliisi yevunaanyizibwa ku kulonda, ate era bweba ekenyigiddemu okulonda terina kuŋŋaana kukuba kulonda mutwe gwe neesiimidde. Gwe munnayuganda nkwegayiridde, Kyagulanyi atuyiriddewo omubiri, Kyagulanyi azibudde abavubuka amaaso, Kyagulanyi talina kyatakoze, yatusimbudde, tulinze kadde kakufuuwa firimbi nti firimbi esonga nti kasa firimbi efuuyibwa ssaawa yakugugulana na byakwerinda, twagala kujja Museveni mu ntebe. Eno ye chansi yokka gye tulina. Bwe tusibwa eno chansi tebagenda kuddamu kulonda pulezidenti mu Uganda wano. Tuli mu mbeera mbi, ennyanja bagitutwalako, abali awali Goddi bamugobako, abali buli wamu bava ssente. Museveni yagobawo abantu neyezzaawo n'akabinja ke. Kati ffe bannayuganda okukyusa embeera gye tulimu, tusituke, tambuza vidiyo eno asobola ogitambuza, nkunga buli munnayuganda. Eno essaawa yaffe vidiyo eno ngikoze kiro, siterakola vidiyo kiro, naye embeera buli lwe ndowooza ku bintu n'endaba bannansi engeri gye tubonaabonamu ne Uganda poliisi engeri poliisi n'amagye gye gadda ku bannansi ne bakuba abantu nga batali mu campaign. Kulonda kyo kutali campaign kyo mutali procession. Campaign ki kati tutambula tutuuka tugenda okubira campaign. Tubuuke nga binyonyi tugwe mu kisaawe wali tugenda nga tubuuka nga binyonyi tukole tutya. Yewe tuba tumaze okuba enkuŋŋaana mwagala tutambula tutya mu abapoliisi. Tuveeyo omwomu bwe tubama abantu mutwala tutaleka okuvaayo omuntu omwomu atuuke ewuwe olumala kafuluma ekisaawe mwagala tukole tutya. Mutwekyayisiza ensi yaffe. Mutukoze ebintu bingi mutuleese obusungu. Nkowoola NRM poliisi nti mukyuse ebintu bye mukola. Leero Museveni yali mu buyinza, enkya Museveni obuyinza abuvaamu. Nature emufuga akaddiye. Musobola n'okkeera ku makya nga Museveni afudde. Bw'afa ng'eggwanga likoma kuba Museveni afudde. Muleke kulowooza nga abatali bannansi. Okuggyako nga muli Bahima n'Abatuusi. Nti mukuba bannansi ate nga abatukuba si Bahima. Abatukuba bannansi. So gwomusirikale wa poliisi atulugunya munnansi, gwomusirikale wa UPDF akuba munnansi emiggo, kimanye nti akadde kammwe kajja. Teri buyinza butava eri Katonda, ekyo mbalayirira. Mukola bye mukola ne Katonda alina byatutegekedde ebirungi. Akaseera katuuka Katonda n'asitula omukulembeze. Omukulembeze bw'alaba ayonoonese, Katonda asitula omukulembeze omulala n'amwamusa oli n'amukakkanya. Ke kaseera ke tuliko. Robert Kyagulanyi Ssentamu yatukulembedde, amusitudde, oli amukakkanyiza. Takyalina buwagizi. Ne banaakuba emiggo, ne banaakuba abantu ku police station, tugenda kulemerako. Nkunga buli munnayuganda wenna ali eyo. Nga bwe baakuuma akalulu ka Nalukoola n'atuuka okulangirirwa, bwe tulina okubeera kuzoganya mifumbi misinde kuyiriba. Tunenda kulwagana n'amagye, tugenda kulwagana n'ettanka, tugenda kulwagana n'etiyagaasi, byonna twewaddeyo okubiyitamu naye nga tukyusizza ensi yaffe. Gwe munnayuganda ali eyampuliriza teweetuulako. This is the future of your children and grandchildren. Weno yessaawa okutereeza Uganda. Emyaka 4 mingi tukuze tukaddiye, nesobola kukkiriza kukaddiwa ng'abaana bange baleke mu mbeera embi nga nkyalina amaanyi, kankozesa obuvubuka bwange nga si abaana bange nga nvuddewo. Newe ndiba nvuddewo ng'obuyinza butuuse, kasaba ndako ebendera y'eggwanga n'ekibiina kyange ndiba mmaze. Mwebale nnyo abampuliriza, tambuza akatambi kano katuuke ku buli muntu oyo ayayanira enkyukakyuka. Teri byabakama byagenda kunnyola bannansi, teri bye batugamba, teri magigi byatugamba. Nkuva ddi nga munnansi bw'akuba akalulu akatambula n'akaviira kikafuuwe byabakama tukusiriwalirako. Kano akaseera kaffe. Gwoba oli mu kabinja kali ak'Abahutu n'Abahima, gwe beera n'akabinjako. Ffe tuzze kununula nsi yaffe. Akabinja kawamba ensi yaffe. Akabinja k'Abahima n'Abatuusi baatuwambira ensi yaffe. Gwe munnansi munnansangwa nkukoowoola. Situka olwanirira ensi yawe eri mu buwambe. Tufugibwa ku mudumo gwa mmundu ekitasobola kukkiriza. Situka olwanirira ensi yo.
Situka gwe munansi owekabera maido, people from Gulu, youth from Mbale, from Toro, people from everywhere, from Ruwero, from every part of Uganda, from every corner of Uganda. Wake up and fight for your country. Wake up, Ugandans, wake up.